Mu kaweefube w'okugoba obwavu ku bannayuganda n'okulaba nga bakulaakulana, gavumenti yavaayo n'enteekateeka ya Parish Development Model ng'ekkubo ery'okuyitamu okukyusa obulamu bwa bannayuganda mu byenfuna ng'eyita mu Meruka. Mu buufu obwo, disitulikiti y'Empigi ebangudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo entambuza ya Parish Model n'ekigendererwa eky'okunnyikiza enkola eno mu bbo, olwo nabo baddeyo basomese be bakulembera ng'omusomo guno guyindidde ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi era gwakumala ennaku 2. To the existing problems that also open savings, credit, insurance, ne proper transfer. Abakulira emiruka abasukka mu 3 be babanguddwa era akulira eby'obusuubuzi n'ebyobwegassi mu Mpigi Ronald Kazibwe agamba nti emisomo gino gya kuyamba okwongera okumanyisa abantu ku bikwata ku nkola eya Parish Model n'okugitegeera obulungi. Abakugu banna mu district okubabangula ku nkola eno eya Parish Development Model basobole okukka wansi mu parishes ne sub counties bazinyikize nga bagisomesa abantu. Okusinziira ku James Patrick Seradda akulembeddemu enteekateeka eno ey'okubangula abakulembeze, gavumenti yakuwola abantu ensimbi ku magoba amatono era ensimbi zino zaakulondoolebwa abaami b'emiruka okukakasa nti zikola kye ziteekeddwa okukola. Bajja okwewola kijja kusinziira ku mirimu gye bakola era okukomyawo kujja kusinziira eri emirimu gye bakola budde be gimala okuba nga gireeta amagoba. Akulira abavubuka mu disitulikiti y'Empigi Mansul Muluya yeebazizza gavumenti olw'okuleeta enteekateeka eno gy'agambye nti yakugasa nnyo abavubuka n'okukyusa embeera yaabwe. Abavubuka tulina essuubi ddene omulundi guno nti Parish Development Model tugenda kubeera nga abavubuka tugiganyulwamu nnyo kuba gavumenti etulaze bulungi nti abavubuka balinako percentage yaabwe. Ababanguddwa basanyukidde enkola eno era ne bawera okussa mu nkola ebibasomeseddwa ate n'okulaba nga abantu be bakulembera bagiganyulwamu. Parish yagenda okubeera senta y'okuteekateeka enfuna n'okulaakulanya abantu mu miruka gyabwe. De bulungi era omusomo tujja kubeerawo n'ennaku 2 olwaleero n'olwokutaano. Gavumenti egenza okukiraba nga tuli bantu b'amaanyi nnyo mu nkulaakulana wansi era n'esalawo etusomese tube nga naffe tugenda okusomesa abantu ba wansi. Doreen Nakajiri ne Irene Mirembe, BBS Telefina, Gambuuze. Gambuuze webale nnyo Doreen Nakajiri ne Irene Mirembe. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga